Tamale mirundi Junior sigenda kunonya bazadde bo kukukuza bubi wadde nga n'abazadde abakuza abaana module eno mulina okufuna mu ekyokuyiga naye njagala kulabula ku malala g'okulembeza n'obuwawaatiro obwo bwomeze nti ensi eno si nyangu my brother nakulaba wano ng'ovuma kitaawo n'atuuka n'okukuza alukuka so ekyempisa nkimanyi nti toyina the problem and blame ngiteeka ku bazadde bo otandise okuzitowerera famire yo etandise okuwulira akaliro naye nga nkuza mbi mutiiti by'abaana ne batuuka n'okunya mu sowaani byebino abananya famire olw'okulikodinga video mwanditegedde mutya nti omwana asitamane kuba kitaawe yono omwana tavumira famire ye mu kamera so my brother nze njagala kulabula nti abaseko olwaleero ne bwagiwadde omuliro be bakuwaganga ng'ovuma kitaawo singa bino bitandikidde ku famire yo bana abatakuzaala nandigambye no awo oli mutuufu my brother naye nakulabako ng'ovuma kitaawo I personally nali ne lawyer kitaawo ngalopa omusango bakukwate inze personally nali ne lawyer eyayina fayiro yo ng'ogenda mu kooti lwakuvoola abantu nakuvoola kitaawo ku orders za kitaawo omusajja amwe yakutuuza wansi n'akubuulirira ayina sente zimubala mu bulamu bw'ensi eno wali olabyeko ng'ayina gwajoze amwe bwe babeera mu family meeting ali very humble ng'ate bonna mu family abasinga obugagga gwe ki ekikuwaga akyasabiriza n'okusabiriza enduulu zino ze bakukubira n'ogiwadde omuliro abawoza basenga oyinza n'okulaba nga mwavu my brother family tetugigeraageranyiza ku ssente omusaayi guba musaayi family yo ye family yo oba baavu oba banaku oba babi batya be ba family yo ate kyokubiri ne Bayibuli ekyogera atati abakulu afa mu bwangu abantu abo bawe ekitiibwa era owuliriza osengejje amalala gakulembera ekigo ogenda kufa bubi mu meeting eyo gye mwabaddemu ndabye abantu abanenya lwaki family yali kodinze mama family bweba yali kodinze mwanditegedde mutya nti omwana ono asitamya ne ku bakadde be mwandibitegedde ekyokubiri ne mama we yabaddemu a person who cannot respect anyone in this world nawe no wagira oyo my brother bagenda kusunga nze nkubuulira in reality tekyaliyo family erina mu magezi esobola kusembeza wamakwata mu katono mukwano gwange ayagala okugenda ebweru abastafe ba Uganda Limited bakugamba nti emirimu weegige gitambulirawo ate nga sente zoteekamu nga vize kuli mu ngalo ku noti 7 nya noti nkaga 7 26 84 ojja kuba bafuna buterevu oba noti 7 mukaga nya 17 45 27 akasente koteekamu nga vize osose kugiraga kuba family yo beta agaba wala n'abalenzi genda kukola nga ba waitress ne ba waiter mu mahoteli mu ggwanga lya Dubai salala ali milioni emu mu emitwalo 8 mukola na allowance mukolesa wa mukaga zokka nenaku mukaga mu wiki ekyokubiri bakusuza bakujjanjaba bakuliisa genda yokola interviews abawarabu webali betaaga abantu 15 ngoli mwana wa bwala emyaka 21 paka emyaka 38 oba omwana w'obulenzi teriyo ati yo wa poor age younger age kubanga oli munaku myali no you oli muzibuka munaku tosobola kubanga toyina goyinza kuwuliriza mu bulamu bwansi eno nekitawo yaliwo wanonga mulamu era nga nayo omuwemula so nze njimanyi nti amalaga kulembera ekigo naye bana abakuwaga begendereze kubanga njagala kujjukiza inti teriyo kubano bonna ayinza genda kukola malalo ga kitaawo teri alidda ku malalo ga kitaawo era nawe oli limalo okuteekayo bali kulekaawo so that's how I want you to understand these fools abakuwaga family yeyo family yo they have all authority okugamba kye bakugamba either to prove them ngomaze na kuchoka kukigezaako nti kifu Gomwana atali mukaka mweri muntu yenna who doesn't respect anyone. Golozo nabe rota monseno. Cause even your father ngachali mulamu. You never respected him. Nakula bakongo we mula chitao, nakula bakongo vuma chitao. Neko gambo yolekedde bubi. However, I blamed your father to raise you like a fool. Baba lisiza nnyo. Echana ne chinya masowani, echana ne chifuka masowani. Those are the fools now. Katika kibajjonkere. Mwachi tintida nalabye wonne nnyoko. Mu meeting nga mwali. No situka bakamba my brother eyo supidi nene nnyo sirabanga yali agikutte wano n'atuuka gyalaga n'abayina sente they are very humble. Who are you to your family? Bana bakubira endulu n'abakuwaga goloza bayina gye bakutwala katukigezese kye nagamba ku kitaawo katukigezese tulabe gyoyolekedde mbubakuwaga you abuse your family a blood na yenga abazadde mwe nateke note mukuza abaana mu nkuze entuufu eno problem eva akaacha amamera kati batandise okukagolola kamenyeka tosobola kugolola kaacha amamera. Sometime back nabagamba nti nze generation zingenda kuyimirira ne Junior for as long as achakungubagira taata we. Now okungubaga kuyinza okutwala omwezi myezi 2 myaka 2 or even more. Until then tujja kuyimirirawo ku Junior by two ntegeza nze generations kiri erigo kunegatako obo kunejjako abangi maga nti kale mumuwage avuma abantu naye nabagamba nti sometimes omuntu gwe balinyiridde nnyo nze gye nipikinga maga nti kati nnyo nentambulira kwako nenkulaga obulungi obuli muntu
Omwana ono yajja n'abuuza ekibuuzo kimu. Lwaki mwasituka ne mugende Mmengo nga siriiko? What did he do wrong? Ekibuuzo ekyo tolaba nti kyali valid ku ssaawa eno. Omwana n'abagamba nti enkwezo ez'omu family. He doesn't want to be part of them. Omwana afiiriddwa taata we, whether you like it or not. Tamale Mirundi Junior. Mwana wa taata we. Waluga nti taata wa mwana, naye mwana wa taata we. Kitegeeza nti ne bwe mukola mutya. Ayina okubeera part of the decisions that are made on behalf of his father that is lifeless, gone. So bw'osituka ku makya gwe nga kojja ssenga ne mwekwata obukuukuule. Ne mugamba kambeeko ne we mugenda. Wabula we mugenze, si nti oba mugenze ku kaalo, nti oba mugenze ku ggombolola, mugenze okusisinkana abakulu mu Buganda. Omulungi omugenzi Tamale Mirundi Senior. Gye yapromotingako. Gye yateekako omukono omunene. Bye mbagamba biri. Nti mukyawa abantu ne mwerabira nnyo ebirungi bye bakoze. Ne mujjukira nnyo ebibi ate oluusi nga bye bitono. Mwe mwenna abalaba obulungi mu Buganda okuba nti teyavaayo nekungubagira Tamale Mirundi Senior. Mu lwa nsonga yakuba yagyogerako. Naye ng'ate Obuganda bwe busosowaza ate era bwe bukubiriza abantu okubeera n'empisa okusonyiwa okugatta abantu. By Buganda not mentioning anything about his death. Kyali kinene nnyo. Mwakiyisaako amaaso naye kyali kinene nnyo. Ku ssaawa eno mulinga abagaa nti muli mu kuswaza Junior naye muli mu kweswaza. Ate si famire ya Tamale Mirundi yokka eri mu kuswala, n'Obwakabaka buli mu kuswala. Abangi tutunulira nnyo ekintu ekiri ku mwanjo. Naye ate ne tutagenda amabega waakyo, kati nze kye ntunula emabega. Omwana ono okuba nti yafiirwako taata we ne mutavaayo kubaako kye mwogedde. Ng'omwami ono yakolerako CBS ey'Obwakabaka. Balungi bange, waliwo ekitali kituufu, can't you wake up? Ku ssaawa eno omwami afudde. Mu famire ye kutegenda esaba okusonyiwa, babasaba okusonyiwa nga baani? Ng'eyafa yagenda okuva mulamu bw'ensi eno ng'abagere talina kyabaagaza. Munoonyezza nnyo abantu babategeere, naye ate singa mbadde musobola, mwanditandikidde ku Tamale Mirundi Junior. Wano we muli okubategeera, okuboogerako, twabategeera lwakuba Tamale Mirundi Senior nga kw'otadde ne Junior. Ku ssaawa eno bw'olaga nti ogenda muyita mabega, trust me, tujja biraba biyite bigende. Abalungi bange, it is paramount for you to listen and hear at the same time. Ebyo bibiri tebabyawula. Omusajja ayogeranga ebigambo bye ne mulooza nti agudde eddalu. N'abyogera n'abiddamu, tewali mulalu ayogera ekintu n'akiddamu omulundi ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna, and that was Tamale Mirundi Senior. Yafa munyiivu. Naye ne bwali mu ntaana mweyongeredde ddala okumunyiiza. Muve ku baana. Abantu ba famire muyina ettima. Temwagaliza. Omukazi yageze n'akona ku kigambo n'agamba nti nnono eyala asimanya ayomba akola biki ali mu ntaana. Should we ask you if you have a hand in it? Sikadendi generations. Abantu basiranye olweze embwa tuyita zisenga simanya aba family. Abantu abase baloza abantu bali ku nguudo bafuuka bamasiikini. Olweze embwa. Era njagala ngamba senga nalukwago nkubulira amazima. Oli wa mugaso mu nsi muno ng'amazzi. You're very stupid. Never Uncle Eddie sikulabanga kongo onyize bwoti. No. Mamero kankubulire. Bwogenda ku nguudo ezo osanga ka abaana nga bazadde baleka ebyobugagga. Naye nga byalagawa. Ezo embwa bwezi tezitagala kola. Bali luda wanga Tamala kola amanyage. Bali luda wanga Tamala werera abaana be. Bali luda wanga Tamala Junior afuuka star. Kino sikirabangako. Kati baagala okumuzza wansi. Uncle Eddie era asaze okukolera abantu bannaye. Nze kankubulire muganda wange. Natamwa omuntu akoze muntu yoze obutayagalira muntu yoze. Tamale ayinza n'okubanga yafa ngeze embizi takolagana nazo. Bwe yalinga mulamu nga twali tumulirako ng'ayogera ku ez'embizi. Tubalabye ng'amaze kufa. Yandikyogeddeko. No, tubalabye ng'amaze kufa.
oba kitegeera kati edite tunaba kufuna ku family ye kyayogera ye twagala kumanya video twagirabye be bakute video era ne bamala ne bagiteeka mu public nina gwe nawulidde ng'agamba mbu kateekeyo mu group oba kitegeera be bagikoze ne bagiteeka mu public n'ekigendero ky'okusuula omwana naye Mukama Katonda n'alonda omuntu ku ttaka n'amutuuza n'abalangira nze nazaalibwa mu lusuku sirina nsi gye sitatuuseemu gye njagala buli munene gwe njagala okwogera naye njogera naye njagala mbategeeze Junior essaawa zino gwe baagala okumanyiira is a star bo tabawunya lwaki abantu bonna essaawa zino bali tiimu Junior ati Nalukwago namuwulidde waliwo ayagala okuwa endowooza yawukanako eyiyo alabika ayagala kugamba nti Nalukwago nawulidde yeepanka mbu ye kafulu kale Nalukwago oba oli kafulu genda ofuke mu ccupa wabula nko Eddie wannaye genda afuka atya mu ccupa ati namulabye nga yeepanka gwe nawulidde nga yeepanka nkugambye Mamero oyo omukazi Nalukwago naye omukazi yakubye Junior ne kali akasajja akalangidde Maama Junior musima ne bannange oyogera otya ebigambo by'obutwa nga maama w'omwana atudde wali n'otafuna mukafa nsonyi ate nga muli kodinga ebigambo bino babadde baagala kubiweereza mukazi oli Maama Junior kiki omukazi yabakola kiwe yateeseza n'agamba nti baleka babadde baagala kulumba maama wa bwe yalungi yazza musango omukazi yabadde wali omukazi n'akiipinga cameras kati nze kankubulire Mamero wallahi billahi tallahi singa nze nabadde Junior singa kati ndi mukomera singa nze mbadde Junior wallahi billahi tallahi nalifuna sizemu kwogera n'ezembizi ngenda baba kyogamba muno ezembizi bezisalawo wangaala bate balifa kulikaiza kuongeza omukisa gwa Junior afune sente oba ezimubule tewali naye ate Junior akyali mwana muto Mamero nze nkubuulira amazima senga nabadde Junior badde nja kufasizemu kwogera n'ezembizi waliwo abantu ba family nga bo ne buli badde kiba kizibu okukwatagana nabo sikulimba nze nali omwana omuto waliwo nali I think I was about 2 years no I was 7 years waliwo uncle wange gwe nalaba bali bakayanira ndowooza bintu era bya family ebyo property biki gali yasala mama wange akambe naye lwakuba nali mwana muto nakiraba and it was not my mother in wrong kakati onsuubira otya okukula njagala eggayo oyo bana enkyalina obusungu ku ggayo oyo nkyamuyinako obusungu lwakuba Mukama sinaba kumusisinkanako naye ndowooza ne twesanga mu kkubo n'oyo ggayi nyiina omukube ng'uumi ng'ate kojja wange kuba siswa kulabira kintu kyeyakola maama wange so tosobola kukaka waliwo ebintu ebiteerabirwa maani big up to the people who have families that are treating them well you get as really understanding you need to respect your families then what families man is really very complicated mulimu families ezitayagaliza nga bawulira nti gundi yazimbye bava sabo ku sabo nga baloga omuntu bamuloga tajja kuwasa tajja kukola ki musiranyiza abaana bemuyita abafamile zammwe nti abaana bagundi tebalifumbirwa tebaliwasa tebalizaala kati nga musubira abaana abo baagala bannange siganye mwagala abantu bakwatagana ne family zaabwe you can never disown your family but what time family wekufuukira family bane family waliwo family ziyisiza obubi abantu oshegira kati gosubira otya omwana okwagala family nga muzeeyi we yaleka emaali family neegirya yonna neegimala omwana nayita mu nnaku kati omusubira mbw akule abe mukwano gwa family oshegira inze buli muntu yali awala na maama wange sikyali wange sisobola kulimba ne bwe mbasanga baliisa amazzi sikulimba kati nkunyonyodo oyo kojja wange lwakuba wali nali kaana kato naye ngamba ekintu kyakola maama wange n'amusala akambe nga ndaba nga ndi mwana muto nimusanga busanzi lwakuba Mukama tanaba tu crossing sapats bishege kati nkyalina obusungu obwo abantu balina ebintu gwe family byebakoze bishegera abantu family zikoze abantu ebitusomoleka abantu omuntu bwasalawo neyeesonyiwa family mubaleka abantu bishegera fe tulina emikwano egitubeererawo okusinga family bishegera tulina emikwano egitubeererawo okusinga family kati nze nombasese nze maama wange alina lwe yatuuka ng'akola emifamily n'agamba sister wange bwe nfanga onziikanga ku ttaka lyo
Oshegera kaninga kuloza mama nga ina kyasala. Gye bali abantu abasalawo beegulira amataka ne bakola ebijja byabwe. Nga besonyiwa sinti tebaagala. Tugenda kwesiba ku bantu batakwagala. Kimanyi ogenda baye enjobe zijje zinjasamire wano zasameza ogere ebigambo bingi naye muganda wange. Oshegera. So mbadde ngamba there are so many people that are going to try to duet this video munjasamira naye kukakasa mukwana wonjasamira nange nja kwasamira back. Njagala okozesa obwongo bwo in what I've said. That's what you should criticize. Family is so amazing. It's good to have family. Nente mukaka abantu kubeera mu family zitabaagala. Gomanyi family members abaloza abantu ne babatta. Just imagine omwana ng'akimanyi bakojjaabe basengaabe ba anti be batta muzadde we osubira omwana oyo okwagala family eyo. Just mubeere nga understanding. Just imagine omwana akimanyi nti abo batuloga nga atalina evidence akimanyi. Yes, family is important, but you're not going to force family to be in your life. Badde wano nga ndaba olutalo lwa family ya Julia. Kati ekisookera ddala kye neebuuza ani yakutaaka akatambi kibadde necessary okukatwala mu mawulire? Family meeting ebadde necessary okujja mawulire. Kati kale tetuganye Junior ayinza okubeera musobya mu ngeri emu oba endala naye n'olulimi singa lwabadde akozesa bannange. Bannange basenga balaba edduka. Basenga balaba edduka. Ekyo Mama Junior kyakoze kyabadde ateekeddwa okukola. Naye sisuubira nti Mama Junior asobola okusala oluuyi okuva ku mutabani we najja n'abeera ku sayidi yammwe basenga. N'ekyo nakyo mukirowoozeeko. Kati n'ekirala kale Junior ayinza okubeera talina mpisa. Naye Junior alabika alina ebintu bingi by'amanyi. Ebintu bitirivu nnyo by'amanyi. Nga kyovula atakyabatyamu yadde n'omulundi n'ogumu. Muyinza okugaba mbu nno nammwe mwetegekedde nga naye abeetegekera. Kubanga tewaliwo omwana ava mu bbanga nayogera bigambo bwe bityo ne mumugoba mu kika n'ateetoowaza. Mu butuufu naye obulumi bwasirikidde ng'omwana bulabika bungi. Kale katulabe gye binaggweera.